Archbishop Semogerere kutangaza omukyala bafaada baffe balungi ssebo Oweekitiibwa Taaya Reverend Ntege abakulu ba Ssaabasajja bali wano abaami ba Ssaabasajja abakulembedde mu tteemungi n'abantu bonna tubalamusaako banaye nga sinaba kwogera kansooka empisewo kye bagamba ssebo omulundi gwe yasembayo okujja wano naliwo kasooka ngojja televiziyo nekuze ssebo naye nga bagamba nawe nyota gyalinya ekyo tukyebaliza Mukama naye nsaba yayanirizza Archbishop naye mbadde nsaba tuyimirire tukubire mu ngalo ez'omwanguka ono muntu mukulu nnyo kubanga ajja n'abeera mu kizibu kyaffe mwebalinye mwena ssebo tukwaniriza nnyo mu kitundu kino era n'obugalo obwo tusiimye nnyo okulaba nga owaddeyo obudde mu budde bw'olina era mu mirimu gyonna olinda n'okkiriza n'ojja nebeera naffe mu community eno ssebo tukwebazaamu ak'ensuso engalo ezo z'owulidde ssebo zibaddemu ebintu bibiri okukwebaza okujja naye n'okusaba okuna omwaka okujja ssebo okusookera ddala mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekumi nsooka kuloopera abantu abakulembeze ne kereziya eno ya St. Church etukoze bulungi nnyo kereziya eno ekunga abantu aba buli kika nga bwe bayagidde tekunga bakatuliki bokka abasiraamu bwe bali abakristaayo bwe bali n'abatanyakidda Katonda bajja era namusinga bajjamukkiriza era ssebo ekiriziya eno ekola omulimu munene n'abakulembeze ogw'okukunga abantu ba Ssaabasajja Ssaabasajja nga bwetera okwogera wano ayaniriza buli omu kuba Uganda buli ggwanga lyonna kasita bakkiriza Bwakabaka n'obumu n'okwekulaakulanya omulimu ogwo ekiriziya negukola era ssebo nga tuyitamu gwe lwa Buganda ne bannange otunidde twagala okwebaza nnyo omulimu bakola okukunga abantu ba Ssaabasajja wano tulina obuzibu bw'abavubuka nti abavubuka abangi bafunye ebizibu obulwadde ebiso ate ne mu bantu abakulu tulina ekimubalo ekyoteddwako n'obutaliiyo naye kereziya eno buli bwentuula n'ekuŋŋaanya abavubuka abato ne bajja ate baba ku street ne batagenda biso ate bakula nga bategeera Katonda ate ne bakula nga bategeera Obuganda ate ne bakula nga bategeera ennono yaabwe era ne bakula nga bassa Katonda wakati mu bye bakola twebaza nnyo olw'omulimu ogukolebwa ssebo tukwebazaamu ak'ensuso twafuna ekikangabwa omwaka oguwedde omukufe wano omukungu wa Ssaabasajja Dr. Geoffrey Mukama yamwita naye olw'okuba nga otinako akalangira n'akakwata wagenda n'obeera kumuwerekera tukwebaza nnyo tukwebaza ddala olwekyo ssebo saayisendeka kankwanjulira bamyuka essaza lino ddene liba ebule n'ebwe yalisinga amasaza gonna ndowooza obunene agali Uganda 18 bala ekyo kituufu
kale Ssaabasajja yasiima nampa abamyuka banasinga butabangula. Omumyuka asooka wano omumyuka Ssekisonge, omumyuka owokubiri Godfrey Ssekisonge, ye mukungu Janet Nabatamukiibi, omumyuka owokusatu ye mukungu Robert Mukiibi, oli mwani wa Ssaabasajja naye mwami Fred Kisenyange. Sebo abamyuka bekola nabo oba bwetwenda nabo. Laba nange waliwo abakungu wano sebo abassaabasajja nandisaba bayingireko mubalabe, si Archbishop yekka naye n'abantu bonna abali wano tuli baweereza bammwe. Badde nsaba buli mukungu ali wano aweereza neyawungula wali ayingireko atali dakiika emu bamulabe. Bane abakungu abo baweereza n'abaami bwabawo ensonga zonna ezikwata ku Buganda, ensonga zonna zewandibagadde tuwabula okuyamba n'okulaba nga tutwala Buganda mu maaso. Tuleme kuyimba buyimbi nti ekiba kya Buganda kyava dda, kukikuumanga tukikuuma tukwatira wamu nga Archbishop yagambye, tukikuuma tukwatira wamu nga tulina omukwano, tukikuuma tukwatira wamu nga ffenna twekulaakulanya. Buganda tetambula ng'edda mabega, wabula etambula ng'edda mu maaso. Kale tuyinza kudda mu maaso nga tukoledde wamu oba nga tukwatira wamu kutambula. Sebo Archbishop, emyaka gigenda kuwera 10 kasookanga Ssekabaka Ssaalongo Ssekabaka Ssaalongo yakola ebintu bingi mu nsi yaffe Uganda, naye era Ssekabaka Ssaalongo yalina akalanira kanene nnyo ku ssaza lino. Ssekabaka Ssaalongo wano yawanamisibwa abaana bakisa Omukolo okujjukira okuweza emyaka 10 kasookanga azaalibwa zijja kuwera mu Novemba. Era Buganda yeetegerera enteekateeka okola ekibumbe okujjukirirako Ssekabaka Ssaalongo kasookanga azaalibwa. Ekibuga kijja kubeera ekibumbe kijja kubeera mu kyalo wakiyita Ssaza kasiwala nnyo okukola. Kale banaye mbakubiriza, tulina omulimu munene ogw'okusomya ssente z'ekibumbe kino. Ekibumbe kino kijja kumalawo ssente eza wano pounds 10,000. Kyekimugwana mugambe olegamba obuvubuka, ekyo ekigwana naye nga abakyanya bagamba n'olugendo olunene tutandikibwa na stembeeki, muteekayo kyosobola, ebisigadde tukwase Katonda ojja kutambula bulungi. Banaye olunaku si lwange kwogera, naye sebo tusanyuse nnyo 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 okulaba ngoze n'okkiriza n'otukyalira